ate era nze ntera nnyo okwadvisinga abantu nti okuta audio oba okugenda mawulire it's not the best issue. Nti alternative nyingi nnyo zosobola okuyitamu okunnyonnyola omuntu n'abantu kyabamulinaanye nga tebirina mu kamera. Abantu nakugamba nti ekigenda okuleetera abantu obuzibu kamera eno. Abantu abamu tebamanyi bakozesa mitimba, batemanyi bakozesa kamera. Nze nina option B. Option esooka. Ayite mikwano gya Giovanni egiri okumpi egimwetoolodde gy'olire opinion ya Grace ya Giovanni. Ya Giovanni. Yes. Dani okugenda ku public okuta ebintu emanyize nakugamba obulamu kasito obufuulo obwa public. Kino nkigamba nnyo abantu buzibu bwa controllinga. Oteekeddwa okubeerako n'ebintu ebibyo by'otateeka mu lujjudde. Abantu obulamu bubalemye, abantu baluzinze emikwano lwakwagala kuteeka bintu mu public. Okitegeera so nga bw'oba totadde bintu byo mu public oluusi omuntu asobola n'okudda ne mubeera mu mbeera ng'omuntu takola ki ng'ensi temanyi. Yes. Gracekhan nga bonyebonye n'omukwano, what could be the problem? Kuba kyali muwala muto. Bwetyo laavu nzibu si Gracekhan yekka, however much gwe tulaba mu mawulire but abantu bangi nnyo bastruggolinga ne laavu. Anti laavu kintu kizibu nnyo. People judging her. Kituufu omuntu yenna kasitaba nga akujajinga taba tamanyi bulamu bw'oyitamu. Omuntu yenna alina obulamu bw'ayitamu nga tonnamujajinga osoose mutegeera mbeera gy'ayitamu. Life ye agyexposinga nnyo. Kyekyokka afunye emikisa gy'abantu naye buli gwafunye namu exposinga then ekyokubiri naye ng'omuntu okurivisinga bino ebintu ndaba yakoze ensobi. Akwata abantu abalinaanye Giovanni amubuulire. Ayinza obbanga n'okuba nti tamusaba kuddingana byalavu naye abeere mukwano gwe. Ekisa kukoze byakukoze bagamba omusota nga gwakulumyeko olaba omunye ogwekanga. Ekisa kukoze byakukoze akomyewo yeetonda afukamidde. Ayinza obba lyatambulira nafuna muntu ayenkana oli Giovanni. Anti ebibi bisiŋŋana. Naye ng'abasajja abafunye. Ekyo siri sure. Ate nga ab'amaanyi. Ekyo siri sure. Abasinga ne Giovanni. Ekyo siri sure. Iye mukwano gwange ono Kojja Kitonsa yaveeri nga ayagala oba kwagala ku serebu kwagala ku muyimbi yagenda yagwa mu mbi za Gracekhan. Kyova olaba abantu abo mbagamba bulijjo gye bali ojja n'oyagala omuwala oba omukazi n'omuwasa bw'aba yakusanga ne ssente n'oyavuwala n'odda ku zero. Mulaba ebiseera Kojja Kitonsa bye yali ayagalira mu Gracekhan. Wallahi yasumbuukana mu emirimu gyagozobana natandika n'okulangirirwa mu lwabaavu. Nze sibeerangako mu mbeera mbi era mu lugendo lwange temuliimu nti nensulako ku kkubo. Timuliimu ti nensulako ku kkubo. Simanyi ne tulunga omunnyo mu mmere mu mazzi ne tulya. Obwo bulamu tebuliko. Nze nja kutwala nti nkyebaza nnyo bazadde bange bantendeka okugamba nti omuntu yeekolerera. Nengamba Kojja Kitonsa kakazi kaleke Kojja Kitonsa yakalemerako paka family ya Kojja Kitonsa ro yanegayirira ne bangamba onyina kudduwaza osobola okusomera ku mwana waffe n'ata akakazi nempanike emikono nensoma edduwezo nga nyamba maama wa Kojja Kitonsa wa family ya Kojja Kitonsa nenjawukanya Kojja Kitonsa ne Gracekhan kati bono yasibako ebisira nedda. Ate ezo na ndowooza gundi andoga ndowooza z'abantu baalemererwa. Omuntu nga walemererwa gw'olowooza ekyo. Ekanyiriro k'osanga ku Kojja Kitonsa olwaleero munyirivu okuva lwe yata Gracekhan bannange emirembe gyadda yawasa omukazi alinga muzungu yaveeyo Masaka simanyi weeyo bizinesi zitambula kati olwaleero eddagala ly'amaanyi g'ekisajja alitabula na mutima eddagala likola naye luli ali terikola because of yawasa akakazi ak'ekisiraani. Olitaddanga awo ne yeewaana n'akuga nti nze nakola gundi ekintu. Nze nakola eddagala. Ezo zonna nteekateeka za Katonda. Katonda bw'afulumya omuntu amufulumizaako kalenda n'ebyagenda okuba. Loni oli wano onkolako interview enkya wandiba MP
bwe buli ali obubi gw'ogamba nti gwa kimutuusaako ati kakati bwe kibanga sinza kimutuusaako kale babajjanjabe bawone isaawo byabwe sina bubaka bwe nsobola kuwa muntu afaanana bw'atyo ng'akozesezza ekifaananyi nze nkugamba nti oyo aba ayisaawo bibye kati gwe oli waddembe okwegatta ku bibye byayisaawo okuba okubiyogana okubinowalinga n'ogenda n'okola ebikola ki bigenda mu maaso kubonaabona kwa Giovanni Luzinda abonaabona because of eddogo gracekhan gye yaleeta okuva eri mu basamize Rakai n'alireeta nga ye amanyi alireese kweddiza kwefunza Giovanni Luzinda kumba muyetedde butwa. Nkubiriza abantu omulanga mwenna abalaba ku gracekhan bambi temujja kusobola kumuyamba nga temumuleese wange sheikh umaru kumusomera dduwa ya kumusonyiwa. Temujja kusobola kubeera na gracekhan nga tannaneetondera. Ekyo mujja kunvuma abanvuma munvume naye abalina amagezi mulonye gracekhan mumuteeke mu mmotoka lwampaka ajja atuule wano afukamira neetondere aguleyo kiro y'omuceere emu aguleyo kiro y'ennyama emu afumbe piraawo wano agabule abalwadde bange ababa batudde awo nga bw'obalabye amale mukwateko omukono musabire edduwa ey'okumusonyiwa musomere edduwa mujjako ekijini ekyo gracekhan atereere ajja kusobola okufuna omusajja yenna gw'ayagala ne bw'anaaba Giovanni Luzinda naye olwaleero gracekhan nga sinnamusonyiwa gracekhan nga sinnamuggyako kijini kimuliko aramayini simukkiriza kuddamu kwesembereza Giovanni Luzinda. Giovanni Luzinda duka akakazi butwa wali omusisinkanyeko gracekhan gracekhan na oli musisinkanyeko emirundi mingi yajjako wano yajja wano era ng'ekimuleeseewo ayagala ebintu bibiri. Giovanni Luzinda yali ayagala omusajja we Giovanni Luzinda mwagali bw'omu abaire ng'amwagala bw'omu ng'amwagalira ddala. Ekyokubiri yali ayagala kuwongera mu music we abeere ng'ali serebu abeere ng'ali mu music wa kabi. Edduwa zombi nazimuwa era bwe mala okuzimuwa n'azitwala yajja ne mukwano gwe kati mukwano gwe ali South Africa munnange bwe yatuuka eka edduwa ze namuwa n'amazzi ge namuwa okunaabako okubeera ng'akoowoola ayita Giovanni Luzinda gye gy'ali teyayingira mu nju yaabwe mu kazigo kaabwe ke baali basulamu emakindi bwe yaggulawo bw'ati yakasukayo bikasuke n'addamu n'aggalawo n'alinnya n'agenda ku musamizi oyo kalimanywera aleese obuzibu bwonna obuli ku gracekhan oyo omusamize gye yalaga n'adda n'ekkutiya nnamba ey'omudagala n'amugamba eno yakunyokeza lino lyakuteeka mu mmindi lino lyakweyosera lino lyakunaaba kati musajja wattu Giovanni Luzinda eno gracekhan buli lwe yateekangako emmindi n'anywa emmindi n'ateekako omudagala n'afuuwa munnange ng'eri gundi Giovanni Luzinda atabuka omutwe agwa eddalu yeeyambula ayagala kufubutuka gw'obadde okimanyi nti gundi gracekhan obadde okimanyi nti gracekhan afuuwa emmindi gw'obadde okimanyi nti gracekhan buli lwe yafuuwanga emmindi bamulimba mbu esika Giovanni Luzinda kumwagala nnyo. Gracekhan buli lwe yafuuwanga emmindi eyo gye bamugamba mbu esika Giovanni Luzinda Giovanni Luzinda eri yatabukanga mutwe ng'ajja mu ngoye ng'afubutuka kugenda kwesuula mu mmotoka. Akakazi ako ke kabonyaabonya Giovanni Luzinda nga bw'olaba kaali kabonyaabonya mukwano gwange Kojja kitonsa munnanga akantu ako kaakolebwa bulala kaliko ekikolimo kya Sheikh Umaru kaliko omujini omubi kati ye mukwano gwange ono Kojja kitonsa yaveeri ng'ayagala oba kwagala ku serebu kwagala ku muyimbi yagwa mu mbiza gracekhan. Kyova olaba abantu abo mbagamba bulijjo gye bali ojja n'oyagala omuwala oba omukazi n'omuwasa bw'aba yakusanga ne ssente n'oyavuwala n'odda ku zero. Mulaba ebiseera Kojja kitonsa bye yali ayagalira mu gracekhan wallahi yasumbuukana mu emirimu gyagozoobana n'atandika n'okulangirirwa mu lubu lw'abaavu
nengamba Kojja Kitonsa kakazi kaleke Kojja Kitonsa yakalemerako paka family ya Kojja Kitonsa ro yanegayirira ne bangamba onyina kudduwaza osobola okusomera ku mwana wa penata akakazi nempanike emikono nensoma edduwezo nga nyamba maama wa Kojja Kitonsa wa family ya Kojja Kitonsa nenjawukanya Kojja Kitonsa ne gracekhan kati ke kanyiriro kosanga ku Kojja Kitonsa olwaleero munyirivu okuva lwe yata gracekhan banange mirembe jadda yawasa omukazi alinga muzungu yaveeyo Masaka simanyi weeyo business zitambula kati olwalero eddagala ly'amaanyi g'ekisajja alitabula na mutima eddagala likola naye luli lyali terikola because of yawasa akakazi ak'ekisirani ak'ekipali ak'ekijini. Lwaki oyasanguza ebyama by'abalwaddewo nga kiruwa ng'okugamba ekyo ebyebintu n'ogamba nti gracekhan yajja wano ng'akimya eddagala agambe wa Giovanni? Gracekhan yasooka kuneegaana nze naliwo wano nga ntudde munnange Kojja yugundi gracekhan ngavaawo ng'agamba nti ebibonyabonya gundi oyo Giovanni Luzinda era Ssekawuma luje yamuluga gracekhan ye yabyeyogerera ng'olutalo lubeerawo mu kibiina ky'omuyimbi ono mukwano gwange gundi yani ono Irene Namatovu ne Geoffrey Rutaya egundi nga olutalo lubeerawo mu kibiina kya Geoffrey Rutaya mukwano gwange Geoffrey Rutaya kye yakolanga asituka nga akwata motoka ye ng'avuga nga jantuukako ngamba munnange kino na kino bindi bubi nkoze ntya nga tutuula nga twogera nga mubuulira bwe byali nga ngamba naye nkwegayirire togenda mu mawulire laba engeri gy'onyambamu era ne mutaasa Giovanni Luzinda namusomera edduwa nga tebamukomezaawo na wano n'atereera mu Giovanni Luzinda n'atereeramu kaakati ko ka gracekhan kye kaakola nga kagenda mu mawulire nga bagamba ndi mubi nnyo era ndi mulogo kati nze navaayo mu mawulire kwedifendinga nga gracekhan agamba ye tajjangako na wano naye nze naloga Giovanni Luzinda kati navaayo kubagamba nti bannange okumanya omukazi oyo yajjawo wano ewange waliwo kamera mujje tukebere ku kamera mbawe ebifaananyi bya gracekhan ng'ali wange ewange buli wamu waliwo kamera emanju ebweruwa wano wakaninawo kamera eziwera 30 zonna ziraba gracekhan yajja nti kati yali azze kukola ki ewange teyajja kuloga ewange yajja kufuna dduwa yakwagalibwa nnyo Giovanni Luzinda nakubeera serebu ewange tebalino nawo dduwa za kuloga ewange balino nawo dduwa za mikisa kati ekyo abantu kwe basinziira abatalina magezi abatanjagala ne baŋŋamba mbu njogera ebyama by'abalwadde abaffe wano ewange tewali mukungu yenna atatuukangawo okuva ku mukungu gw'omanya asooka waggulu paka kwasembayo wano ewange wajjayo ba MP ba minisita ba kansala ba chairman paka ku muntu wa wansi buli mugagga ow'amaanyi gw'omanyi ali wano ate oba ne bapasita bonna ab'amaanyi mikwano gyange bikozi bajja wano era ne mbasabira ku dduwa ne zisobola okuba w'amaanyi agagenda okusabira ku bantu baabwe ne bagwa ebigo akati ng'ovaawo ova wano waliwo gwe mwali mulabyeko mu kamera nga mbagamba nti ono wuuno naye nga basumba bonna mikwano gyange so si kino sikyakwogera byama by'abalwadde bange ekyo nakijjayo nga kwedifendinga era nze bwe nalaba gracekhan nga neegaana mbu bannange nze woyo sigendanga nayo nze pasita wange ye pasita Bugembe era ne tukalaba nga kali eyo bambi pasita Bugembe n'awadaawadako naye nze era namulaba ne ŋŋamba bambi musumba wange yakaweweezaako Bugembe bujingo Bugembe kasooka wa Bugembe n'akaweweezaako kwe kuvaawo ne kafuna n'omuyimbi oyo Prince Oma munnange naye bwe yakeetika agenda okutuuka eyo ng'alaba akantu ke yatutte kaliko ekitambo n'akavaako n'ajja n'agenda n'atambula ne kajja ne kazunga n'omwana kati pasita Bujinga agenda okulaba bambi